Hashtag chi sebo. Hashtag chi. Free Shalom. Free Shalom, eh? Bamulimandize mpaka ninaku z'omwezi 30. Sajja bukambwe nnyo. Bamulimandize mpaka ninaku z'omwezi 30. Enaku z'omwezi 3 bagenda okuliviwinga ekitegeeza guba mwaka mulamba alina okujja mwaka gujja January Kantu Godfather bako chotugamba Hagaramba gamechi nawe bigambo abamusibike babadde baagala bakifunye kati ekyo kiwedde tugende kukiddako sikyo kyebabadde baagala katusuubire kati basanyufu kati katugende kukiddako bwanaakomawo n'asaba bbeiro eba naagala bakimuwe banaate baagala nga bawoza ng'ekyo nakyo kimu omulamuzi agambye ng'akomawo nga 3 kisoboka oba ate bwaba batugambye nga 3 tujja komawo nga 3 kitegeera tujja komawo nga 3 tuteekemu okusaba kwaffe bwe banaayagala okuwuliriza bakuwulirize bwe banaaba tebaagala nga tulinda paka bwe banaaba bayagadde abantu baagala okumanya olowooza ani eyamusibisizza fayiro esomye bulungi wali nakanguuli kati bwombuuzi yamusibisizza omulala obeera omalira budde bwange muganda wange mubaddeyo mwenna mu kooti fayiro n'ogiwulira bagikoze eki n'emisango gye bamutaddeko buli omu agimanyi so zino si ejjoogo eriteekeddwa kuba mawulire okwatwanga gwafuuka muze okubanga basiibwa etteeka liraga buli muntu okusinziira ku okkirizibwa okuddukira mu mbuga z'amateeka you're free to go and seek justice in the courts of law so we shall await tulabe awoze bekinakyetagisa okuwoza baba alina omusango weranigudi baba taguyina because you see tosobola kugana muntu genda mu kooti oba genda ku poliisi ye bwaba kyakoze eki kyayagadde oba okitegedde so eyamulopye yalabanga ekyokugenda mu kooti kyekisinga amuleese kati tutuuseewo wano kati ebisigadde katulinde tulabe etteeka bwe linagamba omuntu yasibye Shalom ye muntu y'omu asinga okutuguma mwenga mmwe lwaki temuvangayo nemulopa tujja tutuuka waawo butofaayo tujja tutuuka waawo kyekyo ankoroni waliwo ekirala kyoŋŋamba omwana bamutadde ekyokukola tewali kati katulinde tujja kgenda tumukyalireko kozi kati wano nebetwagala okukaaba nebetwagala osiita tetukyalina kyetusobola kukola ki ntambi sooka ojja essimu Flavia twawulidde nti wabaddewo ku siini nga bamukwata nawe wabadde mushuutingira mu kifo kyekimu era mumwogeremu tusaba otunnyonnyole ki ekyatuusewo nga bamukwata batugambye mwabadde mu kifo kyekimu we bakwatidde Shalom nga mushuutinga interview walabyeko ku byabaddewo nga bamukwata
abasajja bazze normal clothes babadde bambadde engoye leya yabadde ali mukukola interview this other side nange nabadde ku side eri and then nebajja they didn't introduce themselves ne bamugamba you under arrest then ne bampita where I was gye nabadde ne bampita nenzija ne mbabuuza kyekigenda maaso so we nababuuziza one of them the young guy nampa esimu nangamba jogera ne council nekwira council nemubuuza kiki lwaki Sharon bali mumutwala nangamba Sharon abimanyi nemugamba tabimanyi singa badde abimanyi abadde yali badde yetu agenda bulungi nagamba kesa agimanyi nibandaga reference ku simu nga kuliko cyber harassment nebamutwala embeera eno wali ogiyiseemu mbaako kyotugamba simanyi kyakubagamba mu kaseera kano naye that's what we call fate fena fena abali mu mulimu guno wetutalwanisa presidency eziri mu kusetingira essaawa zino we are in for a very hard and difficult situation naddala ebitongole ebikozesebwa essaawa zino okusiiga ekifaananyi nti mu ggwanga Uganda waliwo bannannyini baalyo benjagala batulire ensi emanye olw'ensonga omuntu awaabidde omusango ogwa hate speech ndowooza buli sekendi eyitawo akola ekintu kyekimu ku muntu files gyeziri amapoliisi ag'enjawulo naye munange zo tebazikoolinga kubanga ffe abasigadde tetumatalinga mu ggwanga Uganda basetinze president nti waliwo bannaabwe abo bagala okubanga basuusuuta babeere nga batukatiza ffe nga bakozesa system okubeera nga batukola ebintu bwebiti n'olwensonga eyo bwe tutaaveeyo kubanga twerwanako naffe mu ngeri eri systematic obula nga egoberera amateeka omuntu yenna erina ali eyo nga bali ofunyeeko embeera yeemu omuntu oyo asibye munaffe gyakuyisizaamu ekana akaseera ak'okuvaayo tubega naffe twerwanako mu ngeri emu obenda tubirivinga omuntu obona grievances zo n'olwopa omuntu si kigaana buli omu alina etteeka buli omu alina rights ze ezo naye bwe tudda mu kya selective nga balondo bamukaabamu abaani babaleka kisinga okubeera nga kyenyamiza kitwenyamiriza ddala yes nze naliyo mbeera nagiyitamu muganda wange bwekusobola okuba nga agendayo tekigenda kuba kyangu naye buli musajja ali eyo oba buli muntu ali eyo ng'olina kyokola yagaba nga sisemawulire ge tulimu ffe gatutwazaayo kyonna kyonna kyokola olunaku osobola okukeera nga lubi ne weesanga on the other side of the door sali kiwakaniza ekyo n'ekintu kyensinga okuba nga mpakanya kyekyokubeera nti nno systems zaffe essiga eddamu ziryempa ekitiibwa ekiyitirivu ennyo n'essiga erya poliisi okubeera nti n'ensonga basalawo okuzitwala bwe batyo bannaffe abamu ne bawaabira emisango negigana okutunulwamu wadde n'olunaku n'olumu kyekisinga okuba nga kinnenyamiza mu ggwanga Uganda ebyala I'm very okay with it tufeesinga the same naye presidency zino ziraga mulimu abaana n'ebyana so nze bwe butali bumativu bwange bwennina omuntu ono asibye Sharon mwenna yali abayisizaamu eggaali nga yomukola Sun Nation mwemuzaako kye mu kiseera nga kino nga munnammwe ateereddwa munda tebali kyetugenda kuzzaako kyetwale tutakola tugenda kusigala tukola nga tulina okubanga tukola wadde tulina eddibu lyamaanyi nti munnaffe akoze eki ateereddwako embeera eyo luli yalinze nibamwanira nenvaayo nange ekisaawa okubanga nkola buli kimu okubanga nnwanira muganda wange akaseera kano ketuliko prosesi gyengendako wano wemundabidde nziruka wali kuba nze ndimanyi ebikomera kuba nti nno mbaako ensonga zemaliriza awo muganda wange asobole okwebaka obulungi asobole okulya obulungi so zeze ensonga kuba zo nzimanyi era mbadde nsaba mundeke ngende embere nga nsandolinga wali akasembayo abalamuzi abasinga bagenze mu kuwumula ngolowooza nga asatu banajja tugenda gezaako okubeera nga tukola kyebayita okusaba production warrant tusobola okugisa tugenda kulaba and with the guidance of our councils oba production warrant eyinza okusoboka okubanga tugifuna tusobole okumukomyawo before ennaku z'omwezi nga 3 tusuubira okugifuna oba okugisaba
okuusa enkya ku Lwokusatu inshallah ekinaba kitambudde bulungi tubeere nga twongere okuba nga twegayirira abalamuzi okuyita mu mateeka okubeera nga munnaffe aweebwa bbeeyi abeere nga asobola okuddayo ewaka alaba famire ab'omukyala we n'omwana we kyendowooza tutuyinza okulwanirako oba naaba kituwadde mukama gabba mulungi ekinaba kiganye tebakyakola okuddako okulinda nga ennaku z'omwezi 13 n'okulaba bannaffe abakirimu oba banaataawulukuka emitima omanyi mu nsi mutudiringa n'abantu bangi nnyo abamu bali traumatized n'ebizibu bingi nnyo nebabeera nga bagoberera enjogera egamba nti omuntu nga oli miserable oba oyagala company misery loves company tewabeerawo abantu ba sadists mu bulamu nga wano musanyufu ku mutima tetusobola kukikyusa mukama yabatonda bw'atyo naye tugenda kugezaako mu mbeera yonna mukyalira mu kkomera era wensabira mwenna abaagala shalom abamumanyi nteekateeka ez'okumukyalira nga mu kkomera kubanze naliyo kyensinga okumanya nti kyoba weesinga okwetaaga ekiseera ekyo olaba ku mikwano gyo bakukyalidde osobola okutambuza obusibe era that happens every Monday up to Friday ekyalira y'abasibe kutandika ssaawa 4 paka ssaawa 11 so tujja tumukyalira okumuzaamu amaanyi okumukeepinga mu spirit nga tebagimenye sometimes you can lock the body but you can't lock the spirit ey'omuntu era nkimanyi ajja kukomawo much stronger ate nga kakalabya omulimu gwe bulungi gwebadde akola bulungi toyanza so tubale tuli awo tugenza okulaba nga bagayi bayingirawo nga waliwo gayi omunene nnyo nga bali mu civilian babiri then kuliko nowa poliisi omwaye ne muntu so from nowhere ne bajja ne bayita Flavia Nabulina bamugamba omanyi nti sooka ojje ate Shalom omulaba ekimutukako bamutwala kanaffe ne tulistopinga interview yaffe ne tugenda okulaba bagayi ne tubabuuza ate kimumwagaza ki mwe baani they didn't even identify themselves batulaze bulazika reference nga kalaga Smile Science ade kalaba kusimanya obana bikiwe bityo naye ndabyeko banambwayo bikiwe bityo wanze nkalabyeko ne mubuuza bikibiro nambwayo nakango simanya nakango ne mubuuza yani ona atasibisa ngenza okulya mbuyije kati Jennifer simanya Jennifer full figure nawe dala mu kuvuma so okuvusibisa omuntu dala mbere ebadde ntya bibadde by'amaanyi oba awo kubachukira tubadde mu kifo kya hoteli y'abandi ne tuki era omwana ono mwebaza nnyo ono mona Shalom kuba singa abadde nga abavubuka abalala awo ennyini ze kubanga wali tonzijjawo mu ngeri ng'eyo okitegeera so akakanye ne bamutwala mu ngeri eyo ne tumuwerekerako ne tugenda ekibuye kati nze neebuuziza ngeze okutuuka nga basanctioninga dda fayiro ate ng'omuntu statement agikoze leero ekibuye wali eri ekibuye nga tulaba kitwalidde essaawa simanya katwe waleero kitwalidde essaawa nga 2 n'ekitundu nga batubuzaabuzawo mukola statement era obudde butuzibyeko nga tuli awo kati ate same time tuze wano ku kooti kubanga obudde olaba nti obudde bugenze naye nga ebyokuyimirira byonna bibadde bisobola okuyamba omwana bibaddewo ebiri naye kino ekintu kipange so nzira nva waggulu nga bannange bannaye Katonda bayambe n'abawaku ofiisi oba gavumenti bano abantu bayambe n'obawaku ofiisi zeno webazikozesa obubi ekyo ekifo sigwakisooseemu ate sigwagenda okusembamu okukibeeramu nkukakasa nti nobukozesa obubi ofiisi eyo n'enkya naawe kennyini ojja kututingibwa the same ekyogero osinzira ku mbeera gye bayoddemu Shalom n'embeera gye bayisizaamu embeera gye batuyisizaamu n'ekyensanze wano ku kooti oba ku kooti dakiika emu bagamba nti n'omuntu tumusindise mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 ennaku z'omwezi 3 bw'otunulamu abalamuzi baani bonna bajja kubeera bagenda dda mu Christmas holiday kitegeeza baba nga bamusindise mu mwaka ogukola ki mu mwaka ogujja naye bwekiba nga kiri nti no kiri kukuvuma ng'omuntu avuma omuntu ng'ate oyo yennyini fulufiga wemba gwe mmanyi teri muntu gw'atavumye ku nsi eno okitegeera okuva ku asooka mpaka ku asemba omuntu ayinza okulowooza nti waliwo abantu abamu abavuma ne batabakwatako abalala nga balina basi no nze nandibadde ndowooza ffenna tuli omuntu omu mu nsi bwebanga ddala ensi yaffe tuli omuntu omu temulimu byana n'abaana okitegeera feije baliko embeera gye bakwatiddemu Shalom embeera kituufu naffe tetugitegedde naye ng'omusibe tasobola tugenda tuligezaako bafuna bungi nkya byonna ebibadde bimweyimirirawo ebiri byonna weebiri bibadde biweze byonna bibadde biweze naye tatuligezaako azibeera baligezaako bagisibe then tulabe ekiddamu naye nga tukyaliwo wano eno tukyamubeera tetugenda kuvaawo era ffenna nga abaakanga mukyala we yayigira ki
mukyala we mubada twanga muwaka kabadde kalwadde kabadde kagenda mudwale bakakubidde kagenda muddwaliro naye ne Shalom tulabi yaliko kanyola ne Shalom mulwadde mukyala mulwadde naye abadde mulwadde ntime tanagimalayo abadde yakakirandika naye ng'omukyala ekirungi omukyala mukumuze kyembadde njagala ng'osuubira nakomo nga 3 kuba abalamuzi bagenda mu luwumula n'abasinga abalala bagenda dda sisuubira nti waliwo omulamuzi akolanga 3 kubanga lumu naye katusabe omulamuzi ennaku z'omwezi zatubadde zekubatuma wali kadde mwaka ekituufu kyokola ki sisuubira naye omulamuzi atugambye 3 era tetugendako tugenda kubeera wano nga